Kana akatambi sikoogeza bukyayi ng'abasinga we mugenda okukitwala oba we mugenda okukiraba wabula eno y'endowooza yange ng'omukyala na mwenna abaana ab'obuwala mmwe abatandikira myaka 20 mpaka myaka 3 kana akatambi njagala mukatwale nga kamakulu nnyo. Abaana abawala muyige okukuuma ebyama byammwe naddala mmwe abayina abasajja nga mwafumbirwako oba nga muyina abaana muyige okukuuma ebyama, mulekeraawo okudobonkana n'ebigambo, mulekeraawo okuyitirayitira, mulekeraawo okusabuukana n'ebigambo, mukuumeeko ebintu ebimu nga byama byammwe nga bwe kiyitibwa nti nno ebyama by'omu maka tebifuluma, leka bibeere ebyama by'omu makaago, kubanga abantu bonyumiza ebyama ebyo be bagenda okuttira buli kimu bavulungutanye amakaago ne ge wandibadde otereeza mu silence gagenda kubanga gasaanawo. Mulimu ebyama ebimu nga balina kuziika nabyo ng'olina kufa na kyama ekyo nga tewali muntu yenna akitegedde. Naye nze simanyi obuvumu mu bujjawa obukeera ku makya n'onyumya ebintu ebiri mu nnyumba yo yonna n'obyanika eri ensi. Tugambe nti nno ekyama ekyo kiba kinene kikuzitooweredde. Tugambe nti nno tolina muntu mutuufu gw'olina kutuukirira kunyumiza byama ebyo, naye ne mweswaza okutuuka ku ekyo. Ate ensangi zino ebintu nga bino ebikolwa nga bino Grace Kani byayimu biyitiridde nnyo mu baana ab'obuwala. Yenze Adita page eno woba ogyetaaza ekyokola okimanyi followinga ayetaaza okunkubira ku Instagram kwendi nsiba kibagamba jangu onfollowing osobole okunkubira essimu eyite mutunyumye wabula ku mikutu gyange emirala gyonna era kwendi naayagala obutambinga buno ku YouTube mbuteekako. Kwata mu link ojje ku YouTube channel yange, subscribinga, kwata ku notification bell, video zirabe, commentinga mmanye endowooza yo ate era tusobola okuba nga tubatumirako nga tweyambisa omukutu ogwo. Abakyala mwenna naddala mu abaana abato abafumbiddwa nga temwetegese kana akatambi nkawadde mwe mukatwale nti nno akatambi kano kavudde eri sister wo omukulu ne katuuka gwe gy'oli, kubanga ne woobanga olina emyaka 19 ng'oli mu bufumbo oba onsinga obukulu, ne woobanga olina emyaka 10 ng'okedde ku makya n'ozaala omwana, ffe tuba tukutwala okuba nti gwe otuuse okubeera omukazi, obeera mukazi oba ovudde mu ttuluba ly'abaana abawala. Mulekeraawo okwanika ebintu ebiri mu nnyumba zammwe mmwe ba Grace Kani. Temuyina basenga abammwe waka. Yeeno ensonga lwaki oyitibwa mukyala. Omukyala abeera n'emmizi. Omukyala yenna olina okubeera n'emmizi. Omukyala atalina mmizi oba kikazikazi nga wawutaala wawujjaala oli awo wakula mulowawa tebaakukuzira, naye gwo buli ekifa mu maka gonoyogera omusajja ameketa amannyo, omusajja ago azituka ekiro, omusajja asala enviiri, omusajja akola bino, omusajja akola biri, n'obiteeka ku midiya essaawa zino ovaayo okaaba. Nakugamba akatambi ke nasooka okukolera Grace Kani, nakugamba nenkugamba ojja kukaaba amaziga lwansonga ffe bino ebintu byammwe tubiraba, oba lwakuba nti nno mmwe muli basereebu nga mu buli we bakutunuzaamu kamera gwoyi osabuka buli kimu. Mufune emikwano emituufu n'abantu abatuufu bamulina okunyumiza ebyama byammwe ebibaluma. Basenga bammwe gye bali, kwata senga abo ogwomanyi nti nno yoono senga ow'emmizi buli omu amuyina otuule omukabire ensonga zo. Bw'abanga muganda wo yasobola okukubeererawo nga gwe weesiga, gw'oba otuuza ogambe ebintu by'omu makaago tebiyina kumanyibwa nsi yonna. Ovuddeyo weeyanisaye, oswazizza omusajja, oswazizza famire ye, olaze obunafu bwe, essaawa zino okaaba bebi gwanjagala era onjagadde nnyo nsonyiwa nze nkola bino. Ani yakutumye obyogera? Ani yakutumye okuvaayo okubibuulira ensi? Kati nno mmwe mwenna abawala yeene essaawa mumanye emimwa gyammwe girina kukomawa, nawa we mulina okukoma n'abantu. Ani gw'onyumiza ekintu? Gw'onyumiza anyumirwa oba akusunga? Gw'onyumiza ayagala kwonoonera oba ayagala kutereereza? Ebintu ebyo byonna mubitunulengamu nga tonnaba kukwata ssimu yo
kubaako muntu yenna gw'okubira sooka otegere omuntu oyo gw'okubira oba gw'onyumiza ensonga zo ategeeza ki mu bulamu bwo ate naawe otegeeza ki mu bulamu bwe muleme kugwa mu nsobi nga zineeno mulekeraawo okudobonkana n'ebigambo olw'okuba munoonya sympathy mu bantu bino bijja kuttira buli kimu n'omusajja alijja nti akwetaaga jagamba n'omukazi ayitika nnyo ebigambo tewali musajja ayagala mukazi ayogera nnyo n'asukkawo naddala omukazi atasobola kukuuma kintu ki nga kiki nga ye omukazi atasobola kukuuma privacy ya mwana we oba mwami we ayagala kwesemberezebwa era abasajja babeera babatya abakazi ebintu nga weebiti mu bikomye yenza Sheila Adita.